Ekisinza okuleetawo embeera eno beeba obuyinza mu kitundu kino nga bayambibwako obukuumi okuva eri poliisi okugendera ku biragiro bya Town Clerk Francis Balanawe bwe batyo ne bakoonakona ebizimbe by'abavubuka bano bye babadde bali mu kuzimba. Kigambibwa nti Town Clerk azze yeemulugunya ku bizimbe bino okubanga bizimbibwa mu ttaka lya kkanso awatali kufuna lukusa. N'atuwandika n'atusaba nga poliisi nti agenda kujja kubagobawo kubamenyawo naye enforcement officers balina bayinza obutamuyamba bulungi, so n'asaba poliisi ebekola ki ng'emuyamba. Abantu jjo bazze ne basalamu okuzimba ekifo kyonna ne bazimba ekiro ate tumanyi nga kigendebwa kye balina. So lwali ntusalamu ntugamba bino ebizimbe tubimenyeko biveewo tutegereze ripooti buli ripooti bw'enaaba bavaamu bwekyebali tolegera tuyite developers tubabuulire engero gye tuyinza okutwalamu ebintu nga ripooti bw'eragira. Wabula ekikolwa kino abamu bakitutte okubanga si kya bwenkanya era okukakana ng'obusungu babumalidde ku nnyumba ezibadde ziriraanyeewo era nga zagwadde okuzimbwa. Ekintu kino bakyalemu ki embeera eya fitina n'enkwe okusinza municipal council bwetambula. Ife embeera gye tulimu olwaleero ssaawa eno tulobye okuyikiriza okuba nti idamena ku da foundation doka tuteeka okumena enumba dala baliko emimu ya Town Clerk mwami wa Iduba etali ku plan. It is good they have started it. Buli kizimbe kiririgo then kirina okugwa kuki kwitaka. Kyokka wadde nga bano bakubiddwamu omukka ogubalagala n'abamu ne bakwatibwa batiisizza okgenda mu maaso n'ekikolwa kino singa ebizimbe byabwe tebiddizibwawo.